Mbalamusiza nnyo nembebaza okulaba omukutu gwaffe guno. Nebalizaako abalina ebirungi byemufunye, aye nensaasira bonna abalina abafunye ebizibu ebyenjawulo. Kizito Moses Gambobbi okuva mu kitongole kya Buganda Land Board mu Kiwayi ekikunga n'okusomesa. Ekimu ku bituukiddwako mu myaka gino 3 okuwandiisa ebibanja by'abantu ku ttaka lya Ssemunywa Ssaabasajja Kabaka. Abantu baffe bangi bali batambuliza ebibanja byabwe ku buntu bulamu nga batono nnyo nno abalina ebiwandiiko. Ate mwana wattu abantu ba Kabaka abasinga tetuli bakuumi ba biwandiiko. Twakiraba wano mu kuwandiisa okw'ekikungo nga buli muntu gwabuuza ekiwandiiko ekikwata ku kibanja kye akugamba kyabulira mu lutalo. Abato n'abakulu, abakadde n'abavubuka bonna baali batugamba ebiwandiiko byabulira mu lutalo. Ekyatulaga nti abantu baffe si bakuumi ba biwandiiko. Tusobola kuwandiika abantu bangi ddala esobola okubateyo okussaawo etterekero eri abo ab'ebibanja bonna ab'ebibanja abasinga abali ku ttaka lya Kabaka. Ekyo nno tekibadde kyangu kuba abantu baffe badde bakyalowooza nti ekibanja kikuumirwa ku bintu bigundiivu okugeza ng'amalaalo, ennyumba engundiivu, oba oli n'emyaka gye nga gye gimu eyimirira ne bagamba nti omukadde oyo ye nannyini awo. Oluusi ku miti emigundiivu gy'emiti bagisimba mwaka bwe guti. Ekyo kibadde kya bulabe nga kitaataaganyiza abantu ba Kabaka. Kubanga watali bwino tosobola kukuuma kintu kyonna mulembe guno. Bulijjo mbategeeza nti ebibanja obuntu bulamu bulina ensonyi, obukumpanyi olujja obuntu bulamu nga budduka awo nno bwino y'abaakola. Tubakubiriza mukube ebiwandiiko byaffe ebyo bulungi kuba Buganda Land Board yeebitereka ku lwammwe nemmwe ebyammwe namumino bikuuma bireme eggwambo batamanya ngamba ate batwalako ebibanja byammwe. Mwebale tulaba Ssaabasajja Kabaka awangaale.